okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukyenda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Okola kyamaanyi ddala akyekuumidde ku mukutu Royal FM nga leero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga bw'oba ojjukira luli twakoma ku feesi ya record naye nga leero tugenda kutandikira ku lusozi lwaffe namba 8 olumanyiddwa nga Mansoul. Eno epulogulaamu y'eŋŋanzi tambula n'okumanya nange omuweereza wo Bendicto omusunsuzi. Olusozi Mansoul ye namba 8 ku ezo eziweza mita 8 ezisinga obuwanvu mu nsi yonna. Luno luweza fuuti emitwalo 26,763 oba mayiro 8,163 olusangibwa mu masekkati g'ebugwanjuba bwa Nepo. Lumanyiddwa ng'olusozi olw'emizimu oba emyoyo nga kiva mu kigambo Manasa mu bantu ba Sanskrit mu Nepo. Luno lwasooka kuwalampibwa nga 9 May omwaka 1956 nga bano Abaziwalampa baali Toshio Imanishi ne Jalzen Nobu Abajapan. Lw'olusozi namba 7 luyitibwa Daulagiri oluweza fuuti emitwalo 2,675 oba mayiro 8,167 nalwo lusangibwa mu masekkati ga Nepo. Erinnya lyalwo liva mu kigambo Dawara mu njogera y'aba Sanskrit ekitegeeza ekintu ekyeru oba ekirungi. Lwasooka kuwalampibwa nga 13 omwezi ogwokutaano omwaka 1960. Abayivu oba bageographer bwe baabaliriramu abantu abakawalampa mu mwaka ogwa 2007 358 baali baluwalampye naye nga 58 bo baali bafudde. Kiringa ekyobuwanguzi oba ekyokwesanyusa naye abantu bangi ng'abo obulamu tebaabusigaza. Olusozi Kyo Oyu oluweza fuuti emitwalo 26,906 oba mayiro 8,201 lwe lusozi namba 6 mu zikyasinze obuwanvu mu nsi yonna. Lusangibwa ku nsalosalo ya China ne Nepo era luno lwangu nnyo okuwalampa bw'ogeraageranya ne zinne zaalwo bwe zivuganya mu buwanvu n'okutugumbula abantu ababa bazeŋŋanze. Lwasooka kuwalampibwa nga 19 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1954 nga kwaliko Omuyitale Herbert Tiche, Omunepo Pasang Dawa Lama n'Omu Austria Joseph Jowechid. Namba 5 lwe lusozi Makalu oluweza fuuti emitwalo 2,785 nga nalwo lusangibwa mu Nepo. Makalu lwesudde kilomita 19 mu maserengeta g'ebuvanjuba bw'olusozi Everest ku nsalosalo za China ne Nepo. Omuwalampi enzaalwa eya Peru Richard Hidalgo emyaka 52 yasangibwa ng'afiiridde mu ttenti ye mu fuuti emitwalo 2,165. Biringa ebyokunyumirwa oba ebyokusaagiriza oba eby'okukola likodi naye abantu bafa. Bwe tukkirira ku namba ey'okuna era nga lwe lusozi Lhotse olusangibwa mu Nepo nga lwambukira ddala mpaka mu fuuti emitwalo 2,794 lwasooka kweyimbibwamu mu mwaka ogwa 1955 ng'Abaswisi babiri okwali Bruno Spirig ne Arthur Spohel, Aba-Austria Erwin Schneider ne Hannes Senna, ate Abamerika kwe kwali Fred Becky, George Bell ne Richard McGowan era nga bano bonna baali bakulembeddwa Norman Dierenfath. Luno nalwo okwefaananyiriza Nangpabat olukwata eky'omwenda mu zisinga obuwanvu lulina obusongezo obuwanvu obulala 3 waggulu waalwo nga kwe kuli Lhotse akaweza mayiro 8,383, Lhotse Main eweza mayiro 8,516 ne Lhotse Middle oba East eweza mayiro 8,413. Akasongozo Lhotse era bw'owulira akasongezo oyinza okulowooza katono naye kaweza mayiro 8,383.
kano kasooka kuwalampibwa nga 12 omwezi ogwokutaano omwaka 1970 era ku busongezo obusatu ku lotse ke kasinga okutta nga buli bantu babiri abakawalampa omu alusuulamu akaba. Okufa kuno kuva ku balaafu ow'amaanyi ava ku muziro omuyitirivu abuutikira ababa bakeeyimbyemu. Lotse East oba Middle eweza mita 8,413 nako sikeweeyimbamu n'ogamba nti ojja kuseereza ligenda mugga era nga 3 ku buli 100 bafa. Akadde nga bulijjo katutemye naye okoze ky'amaanyi okwekumira ku mukutu Royal FM mu programu y'enganzi Tambula n'okumanya nange omuweerezaawo Bendicto Ensozi. Katugikomye wano tujja kutandikirawo omulundi ogunaddako okumalayo ensozi zaffe nga tujja kweyongererayo ku namba 3 olusozi Kangchenjunga ate era tweyongereyo ku namba 2 mpaka ne ku namba esooka olukyasingira eddala obuwanvu era olugambibwa okubanga lukyasinze okutta abantu abangi. Tova ku mukutu. Olimba okisoota radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange zempuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer.